Amawulire gatuli mu kuba nti nate etufuna tetuna confirminga 100 ku 100 obanga ddala matuufu negalaga nti Makona yandibanga avudde mu bulamu obw'ensi eno okusinziira ku TikTok account eri mu mannya ga Fred Lumbuye. Mukama asaasire galeme kubeera nga ate matuufu negego getuli mu kuba nti nate etufuna bwe bityo no bibiri twongera okuba nti tusabira Makona Mukama asobole okuba nti no amusuusa we gabanga ate matuufu kiba kibi nnyo bannange. Kale katubere nga ate tweyongerayo mawulire amalala getuli mu kuba nti no otufuna bavuddeyo ne babeera nga bamuwa ebibye. Ejjukira nti nno yavuddeyo n'abeera nga asabula radio presenter ayitibwa Evelyn lwa kumwogerera ku relationship ye munnange ne Alex. Kaakati wuuno bavuddeyo naye ne babeera nga bamusabulidde ki ensonga yeeno. Alex, when you reach that stage, my dad agenda kukolako research. Kituufu, background check. Okuva wazaalibwa. Gye wasomera. Paka ki. Wasoma ne baani. Era naye bazadde be bakola ki. Background check on you. Yes, on me. Naye kati problem yokka weeyinza okuva ku Alex ndabyewo ojja kuva ku Fra. Basobola kati ba obbi ba Alex. Alumnus Makerere University. Alumnus. Olaba even yesterday twavudde mu kutuuka ne tugenda naye ku Izumi okulya lunch. Wabanga bazadde ba Alex bakola research kuggwe Sheila Gashumba ne basigala nga baleka mutabani waabwe okugenda maaso n'okika ky'omuwala nga ggwe then bakadde ba Alex beetaaga okunoonyerezaako then bakadde ba Alex beetaaga okunoonyerezaako teriyo muzadde ategeera bulungi ng'ayagaliza mutabani we ekisinga asobola kira kumacha n'amwagaliza muwala agwa mu kategori eyo ng'emazima omukazi oba omuwala abadde dating nga wano ne wali ku media nga n'abantu bamulaba omuwala abeera mu bidongo omuwala ayambala onkunami nga mulaba bikini buno omuntu bw'alina okwambala obupale buno bunika omuntu alina kubanga abwambaliddeyo mu kisenge waakiri baawa abulabeko ne bapostinga ku social media sisuubira nti waliyo omuzadde alina obwongo ng'alina senses zonna akwezeri asobola leka mutabani we ddala ng'amanyi nti ninakera ku makya onabeere mukamwana oba onagenda tuzaalira abaana n'amulekawo n'abeera nga yeggwe bwe babanga ddala kituufu bamukolako background check nga bw'otugambye gwe ne baawe ne bakolako mbu kyesisuubira kubanze nkakasa abavubuka bangi abasinga obungi tebafaayo ku ebyo naddala ba agement bammwe tebafaayo ku ebyo naye abazadde abali strict ebiseera ebisinga obungi batwala obuvunaanyizibwa nga bwe kisoboka bakola kyonna kyonna ekisoboka ne banoonyereza ono omuwala ali atya embeera ze ziri zitya baani abadde bamwebakako baani baasosietinga nabo obudde obw'eddembe abumalirawa wa gy'asinga okubeera teriyo omusajja ng'oli muzadde ng'otegeera nga bakugamba nti mutabani wagenda kuwasa ddijja akuba ebidongo mu mabaala muwala asiba mixinga zigundi nsima enyimba babeera muzibbereya nga banywa ng'oli serious ng'ogamba nti omwana nange mutabani wange gwe mwagaliza ng'otegera bulungi gwe byonna mukyala bonna bw'osobola olondera mutabani wo oganze ennonzeeyo oyo ng'olaba kikola bulungi mu mutwe gwo kisoboka muve ku bino just abantu bemuddawo ne mutandika otunyumiza abantu sibaba beeyagala feelings omuntu aba ayagala munne ebyayita biba byayita olwabanga ebyayita mutugaba byayita ng'ate otugaba bakebera ebyayita waliwo akabuuzo kangi kwate mu ebyayita byammwe tubira wano ku media mubipositinga enkya neggulu kati ate bye tutamanyi ng'omuntu alina okudiginga in deep munda watch out. Oba wano Chosen Becky kwasa ne Princess Amira babadde boogera kibannange nze naawe naye lonna olugambo lwe babaddemu lwabadde lukulu nnyo ate nga lubanyumira wabula wengezeeko mu comment section nga Chosen Becky bamubanja concert Chosen Becky n'omwami Professor Seka gye bya concert mu birowoozeeko abantu baagala kubeera nga ate abawagira Chosen Becky naye nga munnanga abo babadde mu mboozi ey'akafubo kyensinga okwagala ku Chosen Becky kumpi buli muyimbi bambi mukwano gwe
go ge mazima kumpi buli muyimbi mukwano gwe. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Bwe tweyongerayo munnange ate Pastor Wilson Bugembe yawezezza emyaka 42 ng'enkola ye weeri ku birthday ye munnange ate addiza ku bantu abo abatalina mwasirizi. Kitegera kale no bwatu we yasazeewo okuba nti naayambala ku birthday ye era abantu n'abeera nga abakuba omuziki kosa n'okubeera nga agabira abo abali mu bwetaavu. Bwe bityo nno bibiri tekikugana kubeera ng'oteekawo nti happy belated birthday Pastor Bugembe. Mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna NBS bavuddeyo ne babeera nga ate baginenya. Mbu munnange ate omukulu Kim Kalisa mbuteerabikako mu kuziika Badiru munnange eyava mu bulamu bw'ensi eno. Kakati penga alina kyagamba wano. Omukulu akulira NBS Next Media Kim Kalisa baade baziika Badiru twasagazena kugendayo olw'okuba olinze speaker agenda kujja ku NBS alookinga obutamu teyagenze ati yaziise bunnamwaya naawe yaziiseewa ofiiriddwa omukozi abadde Badiru akola emyaka 7 gwinanyirite bino talina kibi siba tugamba abantu wano kampuni emukwadde zibaagala baba exploiting abakozesa bukozesa omusajja abadde awo emyaka 7 Kim Kalisa kyegatako okuziika omwana oyo naye abadde ku NBS mbalinda sipiika era namulabye akola speech awo mbotwade n'emikolo egy'okulonkinga simanyi bikoze ebita tuyinza kisazaamu ofiiriddwa omusajja esaavanti abaddewo emyaka 7 kyali ku kuyingiriza ssente. This is why I'm telling all the TV presenters abakola ku TV, those are idiots. Ekyo kiba kindaga abantu benkolera. I'm just chasing a paycheck. Nze n'obu Kim Kalisa osinza businzi bantu bakole ku by'okuziika tekimala. Ate si olina okubeera n'okola speech kuziika oba okubeera ng'owerekera omunno mu nnyumba y'oluvannyuma y'olubeerera wabadde akukolera. Tekiyinza okufuula ebbize ng'omukozi w'okuva akate ng'asabiriza ebbanga ddene. They will talk about these things. Uliaga matobyo giri yako kugwana. I'm being realistic here. Sabantu bangu bidde. My friend Frank Ashuma yazise leshira. But they felt so sad. Musi utabadewo. Enala bishira bambi yagenze. Neta hata we Frank yazise. Chibi. Chibi nnyo. Naye business mukolera abantu abayinza okubabiirirawo so omuntu alayinza okubula okubiza keesi ne bakkasoka eri ne bakuteekayo ate they replace you. Tudde mu mazima kampani ziraga abakozi omukwano because these people generate a lot of income ku kampani yaabwe. Only one day olunaku lwasigadde ku nsi okumuwerekera kirina kyo kikujjako apart from the billions of money zaba accumulated mu kampani yo. Naddala anikati. Makona yabadde mu ddwaliro teri yagenze Kim Kalisa tanabadikako. But the Gashumbas have been there. The Sego Salvan. Nawe bayinde ekifaananyi kya simu omudwaliro ono omukozi wo onotwa ku TV n'ofuna obulangu tax ogiretinze sente nyingi. Jeno Katumba Wamala munnange yannyuse emirimu gy'amagye kakati ne bamukolera akabaga ak'okumusiibula. Mukyala we bambi yavuddeyo n'abaakaate byayogera. Yagambye nti bakyala b'amagye batambulira mu kubonaabono babeera mu bulamu obw'okubonaabona babeera mu bulamu obw'okweraliikirira nga beeraliikirira ku baami baabwe naye ate munnange ensi ye balaba bulala we baba basabula abaami baabwe ate nabo babasabuliramu so nga ate bandibadde basiimibwa. Katubeerenga nabyo tubikuwa. Waliwo ebiseera abasirikale bwe baafa ennyo abantu nga bafa bannamwandu ng'obalaba ne bakubuuza oba oyo anaasobola omwami we yafudde. Ekintu ekyo nze kyandeeta okuba omuntu omugumu kubanga ne bwe nafiira omwana nga ntwagane omukazi mugumu bagamba abantu batono ababadde beebaza omukyala naye naffe tuba n'ebizibu bingi nnyo. In fact abakyala b'abasirikale abadoza bakitegeera musanyufu yanneebazizza namulaba muvubuka muto naye
neggolooba nabalaba nga bakyali bato ne tubeera nabo ne tukula. Infact nagera okulaba nga musanyufu afuuse byonna byali kwega ne mwewuunya naye tubonaabona omuntu nadde eri n'amuvuma nga takumanyi n'okiwulira n'osirika. Bw'ababa bamupositinze awantu waliwo lwe bamugja e Nakasongola nga bamutwala oba aliwo bana yagenda tayagala nga gwe omubuulira ng'agenda ate onookola ki ate bwe yagenda n'abulirayo teyadda ne tubeeraawo bannange maama wange yali akyali mulamu kwega ne tuyita mu bizibu bingi naye lumu tuba twebase tuzuukuka nga tulaba ebimotoka by'amagye ebingi ennyo ebweru nga driver yayisaawo we yasula batugamba luvannyuma twadde tutwala mirambo wa Mbalala nga gyasuze waffe awo naye tetwagitegeera kati agenda okudda nga bamaze olutalo olwo owa West Nile naye bane twamala oba myezi emeka nga tetumuwuliza ebyo byonna byonna biba bizibu n'obeera n'ennaku kwegamba naffe mulina okutwebaza. Tebiba byangu tuyita mu bingi ne mubeeramu bw'obeera nga waavu yakolerako e Nakasongola n'aleetanga amanda ne tugatwala mu Ndeeba kwega ye nga buli wabeera waayiiza kwega mwezimba paka we mutuuka abamu ne balowooza nti mulidde ssente za gavumenti naye nga mujja mukola ki mwezimba mwekka. Bannaye neteekamu ekintu nti nina okwebeererawo siina kubeera nga ndipendinga ki era nze buli kintu nkisobola. Promota Abitex avuddeyo n'alyoka agamba nti Ray G kati ye muyimbi akyasinze mu Uganda. Mbu ye muyimbi kati akyasinze mu Uganda oba kikkiriza oba kigaani. Ye bw'atyo munange promota bw'avuddeyo n'abeera ng'ate agamba. Ray G ye muyimbi asinga ebbeeyi mu Uganda. Ray G mu luzungu bagamba nti he's the most expensive musician. Ray G is the most expensive artist in Uganda. Currently sawa zino yaliko currently Ray G is the most expensive artist oba singer in the whole country. Currently Ray G is the most expensive artist in the country. In the whole country. Essaawa zino Ray G ye nesente zina tiimu yange n'omuwendo yegumanyi ne tiimu yaabwe nagana okuzoogera mpaka nga sheewedde. Ogenda zoogera leero? Sijja na kuzoogera. Ojja zoogera nga tumalirize eri. Tunazoogera. Tujja zoogera. Ray G era nga bw'ogamba omuntu nti nabadde Ray G ssente zino bakutwalira ddala ng'omutwe gwe tegukola. Naye omuntu baakeera ng'enkya n'avaayo ne idea ye aba amanyi engeri kijagenda okugitundamu. Owulira bulungi? Era ko ssente ze tuzikkaanira n'enzimuwa. Owulira bulungi? Mpulira. Kakati nze ne ntandika kukunga abantu kumanyisa bawagizi bewa gye bali okulaba nti bakola batya bajja tuli wamu aleme kuswala. Promota yenna buli lwoba ng'okutte ku kintu bw'oba nga tolina bukugu bukyongerako 50% gwe toba promota. Promota ekintu ky'okutteko bw'oba nga tolina bukugu bukyongerako 50% gweoba toli promota. Genda okole genda otunde ennyaanya zo genda odde mu bintu by'ebirala. Ofuna bulungi? Kakati essaawa zino Ray G my promota naffe tulina tetutandikira ku zero. Otandika olina wotandikira ng'otandika. Ofuna bulungi? Kakati artist Ray G already yayinawo 50% yayinawo nga 60% ng'atandika nga ngeno mu pangisa. Kakati nenyongerako 40 kuba 100%. Ofuna bulungi? Ate bw'obanga oyina artist oyina okumanya audience ye eri luddawa. Ebeera target ya audience target target audience target audience mwabadde beefula mu mwe bakabaka b'endongo ebyo byaweddewo. Ray G ennamba emu kati
bimubanga munamujjawo ekyo kyafayo ekyateereddwa ekkololo teri artist yali akikoze. Nina kwogera ku nsonga nyingi, konsati zibaddeyo nyingi nnyo, saagala kwogera ku konsati zibaddeyo. Kololo eya strip tewaliiwo muyimbi yagikubye nga Lwegi. N'abaakolayo abaasookayo nga Eddy Kenzo Festival yali yasendemeka. Eddy Kenzo Festival mitwalo ndowooza 2. Tegyali mitwalo 2. Omanyi bagattagatta ebintu bingi bw'obanga onaawo omuntu ebimulibye. Lwegi yasabye konsati emitwalo 3 n'emitwalo 5. Ofuna bulungi ordinary emitwalo emeka? Abamu ne bakugamba nti bw'ogula amangu emitwalo 2. Ofuna bulungi? Ate twageze okulaba nga badduka sipiidi abawagizi baffe ne tubateeramu ne bagiyita batya. Waliwo akantu awo teboogera awo akasipiidi flash sale sikamanyi flash sale twagitaddewo awo ne bazigula nga keki eyokya ne tustoping tickets. Efuna bulungi flash sale MTN yakikoze newa abawagizi baabwe naye nga teetopinga. Ng'ogula tiketi n'ogigula ku bebayo emitwalo 3 n'ogigula eby'ekitundu ye neyongerako 5 era ne tusigala nga tusigadde nga gundi show ya mitwalo 3. Lweyigi bamunyomye bamutagubya munyoma nnyo era bw'otunula ne social media bamutagubya mulyoko n'ogamba bano obwongo mulimu buugi. Mutagubya kikyotegeeza bugambe kigambo mutagubya. Njogera bamutagubya. Mutagubya linnya lyaffe lya Buganda wano. Mwegezi wazza nnyo bwe buzibu. Bamutagubya mwegezi wazza nnyo. Bwe buzibu tufunye. Mwegezi wazza. Abasajja bamusinguzi bantu bawagira abantu bonga bo. Nkutegedde. Onfuna bulungi. Ngenda nkufuna. Bamutagubya twerwana. Onfuna bulungi. Tweyagaliza. Mwenga mmwe. Ate nkulayirira. Abanyankole baabayagadde abayagala. Sigamba nti Lweyigi w'abanyankole kuba kati ekyo kyavuddewo. Ebimwadde muyita mbu simanyi omuyimbi wa West omuyimbi wa region ebyo byaweddewo. Yo muyimbi wansi. Leero saagala kutaataaganya kyova olaba nsirise. Nze nabadde njagala onnyonnyole. Ntunuulira. Sinaba kulaba yo mu Lugwala. Sinaba kulaba yo Ogwara. Oketta. Odongo. Nga asekeeterera criticizing kwegamba nga asekeeterera mu Luganda kibaki kusekeeterera. Honorable Joel Ssenyonyi bavuddeyo ne babeera ng'ate bamutabukira si yeka gwe batabukidde wabula ne bannakibiina kya NUP. Wano wali onoonya akalungu okutegeeza nnyo gavumenti mbi tosobola kukolagana nayo era togyetaaga. Kakati essaawa zino weetaaga nnyo ate gavumenti. Era otuuka n'okubuuza ekibuuzo ng'obuuza nti nze nkolagane n'ani. Ekyo kye twabagambanga nga muvuma bampuuga nga muvuma bannabyabufuzi abalala. Ekyo twakibagambanga tosobola kubeera mu gavumenti eno nga yakusasula nga tokolagana nayo. Twakibagambanga bano buli olukya naye mwalumirizanga bampuuga okulya bano sente za gavumenti. Kakati mwe muli mu kulya zaani? Mwe muli mu kulya za gavumenti y'obote? Palamenti y'omulundi guno kikyegenda okukyusaamu kuba mwatugambanga nti abampuuga abali kusereza mu wa musolo bampuuga bakola ne President Museveni naye munne Uganda njala wetegekere transition gye tulimu nti opposition eweddewo kyekibuuzo. Bwe tuba tunaagenda mu transition baani abagenda okubeera aba opposition abatuufu ensi benakkiririza mbabere ku ludda oluwabula gavumenti. Opposition mu Uganda tekitegeeza nti tulwanagana ne gavumenti nti gaana enteekateeka ya gavumenti si bwe kyo kitegeeza. N'olwekyo njagala bategeeza nti opposition mu Uganda mubuuza tetukyabalaba. Ekibuuzo tubuuza mubulidde wa gye muli. Nze nkyalaba wano omuntu omu yakyali mu opposition yatukwatiridde. Ono musajja wattu ono beekawempe munyagwa gwe nkyalaba. Abala mwenna mubuze. Okimanyi nti Sseggona omuntu omu abisse ababaka ba NUP anamu bameka kubanga yalabika mu kkooti n'Oweekitiibwa Mpuuga be balabika ababaka baddawa. Ababaka kasa bafuna bayitamu ne bafuna omusaala kubanga kakati Sseggona neewuunyiza n'ababaka kubanga kakati Lukwago ono yali road mayor waffe bamusiba naye mwe baatugamba nga Bashamimu Malende mwali balooya weyaayu nga tetubalaba ate nga Lukwago abadde nga agenda mu buli kkooti musajja wattu buli kkooti abadde nga agenda
naye mwogwa mmwe gwali gwakuvumanga bantu temuyinaawo na kyemuyinza kukola kubanga neewuunya ababaka ba paalimenti abali mu paalimenti nga bakutte bannabyabufuzi bannammwe naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti lwaki mwekweka lwali kwetunanya kalulu nga bonna kumukeera ku kkooti n'obusuutisuuti bwammwe n'obugattogatto bwammwe kakati mwabulira wa muli obuli ku musimbi wa musolo gavumenti ebasasula muli mukulya oba otegedde muli mukulya musimbi gwa musolo ulukwago talina wano kkooti njagala mujjukira bulungi ono Muwanga Kivumbi omusirusiru yalinga yasaamirira oba otegedde omusajja oyo olukwago teyavanga ku kkooti ne Sseggona twagala okutegeeza bannayuganda oba njagala okutegeeza bannayuganda nti buli munnayuganda bw'oli budde bwa kukola bwe baddamu ne bakwata mu byekisuluzo kati otegedde ebyobufuzi buli omu agoba lulimbi lwe buli omu agoba layini ye Kyagulanyi yali pulezidenti wo naye yali mu lulayini lwe lunoonya ssenti kyeyakola kwe kukwata mukazi we n'abaana be n'embwa ye ne papa ye yabulako kimu kutwala bakuumi n'abawusigalo oba otegedde n'olwekyo kiteeke mu bwongo nti ate era ajja kudda nga bwe yatandise okwasaamirira watandise okwasaamirira musajja wattu kuwulira bwe yegambya simanya bannabyabufuzi ab'ekibiina kyange bandekerera akalulu ne badda mu kunoonya ebifo wasimbawo baaki ba MP bwe baatugambanga mbubbo bwe batoyisemu tebajja kubeera ba MP bannayuganda njagala kubabuusa mbategeeze nti yatugamba nti buli muntu eje n'akugamba Kyagulanyi baba siye president sijja kubeera MP mubuuze essaawa zino si MP oba MP ekibuzo kyanaakuddamu kyekyo tulina leader of opposition mu parliament naye alinga ataliiye mabegakaabo abadde ayogeza maanyi erere Jobero Ssenyonyi naye yasirika kati ali ku musala gwa gavumenti gwalya gavumenti gyagenda okujjako atambulira mu mmotoka za gavumenti alina n'abakuumi nkyali ku basibe kakati bw'omala okuba ng'oli musajja kubanga kwaliko abasajja n'abakazi bw'oba ng'oli mu ttuluba eryo nga gwe obadde omanyi nti ojja kuva mu kkomera odde n'enjiriyo era pulezidenti waffe era batutadde yakuleka mu kkomera ne banno bakyaliyo gwe kyoba omanya ate ngera tebigenda kukoma bakyatwala abalala bwe munaba temuzzeemu ki magezi n'olwekyo amagezi g'engendo bba wagaligamu mbategeeza ebintu bibiri oba bisatu nti bw'oba ovudde mu kkomera nga badde baakusira lwa byabufuzi weekwatekwate weekuŋŋanye n'obusiru bwo n'obutategeera oddemu amagezi onoonye kyokola teri agenda kukununula okununula n'enkyukakyuka bitandika naawe ate kati nga bwe twogera essaawa zino tuli mu transition Uganda ndooza mugirabanga bwetambula tulina PLU weeri gye n'omuwozi agamba nti no simanyi basomesa abantu kwagala nsi yaabwe oba otegedde kakati omunaabuuza kyensi yaffe tugenda kugyagala tutya eyo ye ansa eri ba PLU naye okusinziira nga bwendaba era nga bwenkiraba gye n'omuwozi yalifuga eggwanga amannya n'eddoboozi Kamale Mulungi Joseph Junior bantu bangi nnyo mikwano gyange bankubidde amasimu nga beebuuza ku bigenda mu maaso omusango gwa Tuliivu ye ekituufu nange banoonya okunkwata twalibwe mu kkooti musango gyesitamanye Tulida bw'aba yafuna obuzibu ne mukama we ajja kinamya ebyo ebinkwata kubanga saaliyo nga beewe bimu nze siina loowo ku social media defendinga muntu n'omu jeko president Museveni jeko bosi abantu bangi bagamba ndeeta abantu ku live yange bavuga nze omulimu gwange gwakuleeta bantu bye boogera biba byabwe tebiba byange ate ekyokubiri nange olumu mba ntamidde mba sikyajjukira bye boogedde kubanga ebyo ebintu naku olwo nali ntamidde so sikyajjukira oba Tulida oba yayogera na biki nabadde bubeezaawo nga ndaba
omukyala agamba nti tulida yamubba kati nange olumu banneekoyedde nga neetamiiridde yasiina budde buddawo ate onaavumyani kino ate onaavumyani nze okwegwa kuleeta buleesi bantu ne boogera so ekirungi ababavuma mubamanyi mudiiringe nabo ate kati nze peegi evunaanyizibwa etya ku by'abantu so naye nga nebaza nnyo mikwano gyange gyonna egimbeereddewo mu kiseera kino nga nnoonyezebwa kisaawa yonna atwalibwe mu courts of law mukama abankuumire bweteta mudabadde mulabi mulungi era kwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawe mu comment section beera bulungi weeraba